Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya neddobozi Rashida Dada. Muli mutya mikwano, muli mumbeera ki? Banenge mikwano gyange ab'enzikiriza endala. Mbeebaza bye munkolera. Mukama waffe yeebazibwe mikwano. Banange baddiya, nsaba mumpe ku magezi. Ono omwana tumukoledde ki? Aŋŋamba maama we yamweyambulirako. Mbu maama we yalina ebisiraani. Namweyambulirako. Abonyeebonye mu nsi eno. Maama we alina ssente naye atunulira mutunuulire. Nsaba bambi mumuwe ku magezi. Tulabe ekyokukola. Mukwano gwe ye yampadde ebbaluwa eno. Naŋŋamba nsaba onsomere ku bbaluwa eno ku lwa sisita wange. Naye we nayogedde naye nnyo naŋŋamba nedda sisita wange kubanga alina ebizibu by'ayitamu ebinnumya omutwe. Naye nsaba bambi muwe ku magezi. Akoze atya okulaba ng'afuna obuyambi n'okufuna ekyokulya n'ekyokwambala. Naye nga temwerabira Dr. Kizito Patrick akola ku ndwadde nnyingi. Yitayo akujjanjabye ku bbeeyi ey'okuteesa. Akozesa ddagala abo n'akujjanjaba n'otereera. Okeka tweyongereyo. Nkulamusiza Madamu Rashida, amannya agange mpitibwa Nattukonda. Nina emyaka 23 mukwano. Nsaba ompe ku magezi. Nkoze ntya? Munange mukwano, nina obulwadde obunnuma. Bwe siyinza kugamba nti nno we buti. Wabula nnyinza okubeeraawo ne ndaba ng'oba tubadde tunyumya naawe n'engweri n'enzirika. Ne ndaba ng'oba tubadde tunyumya naawe ne nva ku mulamwa ne njogera buli kimu. Ne kye nakoze ekiro nga tewabaddewo nakyo ne nkyogera. N'omusajja eyankozesezza naye ne mwogera. Mukwano n'ekirala nnyina olutwe olumazeeko emirembe. Nze sibeera wantu ne batanzibisa. Buli kintu ekibula mba nze. Ne we kiba ki buli kintu ekiba nga kiri mu nsobi ne we mba nakatuuka we wantu baŋŋamba Nattukonda ye yakikoze. Mukwano, ku kyalo kw'embeera bandabanga mulalu. Oli wantunuulira alaba ndi mulalu. Bampita abamu ensi yaleeta. Mikwano nsaba ompe ku magezi mukwano. Naye nga maama wange gwe nnakula naye era gwe nnakula mmanyi. Maama wange twabeera ewaka yali mwavu nga tuli baavu nga tubeera na mukyalo Kabaale nga tuli baavu abasembayo nga maama abasajja bamukozesa be bamuwa ekikumi ekyokulya. Sijja kulimba naffe yabatuwanga natugaba mwina okujja emmere ya leero. Naye ebyo twabigumira kubanga waliwo sisita wange yafunako ku bulwadde omusajja yamukozesa. Naye maama yamaliriza tamuyambye sisita wange era naafa. Munnange mukwano, embeera gye twakuliramu yali mbi naye twaguma ne tubeerawo nga tufubako okulaba nga maama waffe tetumulyamu lukwe, nga buli kye tulowooza ku maama ne lwakubadde twali bato, nga ffe tusobola okugera ne tusomba ebisubi by'ente nga twagala maama abeera obulungi. Naye nga ye maama obulamu bwe yagamba asobola okusengayo buli kimu kasita afuna ssente. Kaabaani. Naye ffe maama yabyogeranga ebintu ebyo ng'abyogera naye nga tetubikkiririzaamu. Ebbaluwa ya leero nange yannemye. Mulimu bingi, mulimu eby'omukyalo, mulimu ebya maama bye yakola, mulimu eby'abasajja obbebakako, mulimu ye yennyini okubonaabona. Naye kye tusoma kubanga nagezezzaako njigire ebimu biganye. Munnange mukwano, maama wange oba yalagawa kubanga tetwali mu mbeera weeti. Ewaffe tetwalina zzolo waka ne lwakubadde twali baavu nali sisuubira kubeera mu mbeera weeti nga gye nnimu.
naye nze maama we yayogeranga n'agamba nti asobola otusingayo olw'okubanga ayagala ssente. Olumu neesikangamu naye nga bwe ŋŋamba muganda wange yaŋŋamba maama tasobola, naye nkubuulire mukwano kituufu asobola. Maama wange yatta muganda wange. Maama wange yawa muganda wange omulala omusajja n'amwebakako. Oba omusajja yakola biki? Omuwala n'afa. Ebyo byonna maama wange nga tannabakola ebyo, maama wange yennyini Yesu n'atugamba nti omusajja muganda wange gwe yeebaseeko, muganda wange baali bamuyita Kalo, ye yamuviiriddeko okufa. Maama kennyini nga yabitugamba ng'ate n'omusajja eyali amuletedde muganda wange. Munnange mukwano, ekizibu ekisinza okundeeta wano, njagala nfuneko wentuula. Nange njagala nfune ku ssanyu. Njagala mbeereko nga nnyina bwe nneebaka. Njagala mbeereko nga siyitibwa mulalu nsi yaleeta. Binnuma naye nga tesiina kyakola. Madde nkyalina chansi. Omusajja wanneebakako ne ŋŋamba nti oba nfunye olubuto we luweza emyezi 3 nga luvaamu. Omwana aliko kikyamu kituufu, kubanga oŋŋamba nti nno olubuto ng'okirabanga ekirungi we luweza emyezi 3 ne luvaamu olimu buteetikka bizibu. Ebbaluwa mpanvu, naye nja kufuna olunaku ngende nnoonye ku mwana ono wakuba abeera wala. Era bye nnabadde njagala munoonyeeko naye abeera wala, kubanga mukwano gwe yaŋŋambye fuba nnyo okulaba ng'ogendayo n'ekituufu abeera wala. Ate kati ebintu babiseera transport wa bbeeyi okutuuka gy'abeera. Naye ebintu byannyumiza bingi, kubanga oŋŋamba nti n'olubuto lw'ofuna luvaamu. Aŋŋamba ye abasajja bamwebakako nga bwe baagala, kubanga yeebaka bweru. Buli ayagala ajja n'amwebakako. Okijja n'afuna olubuto we luweza 3 nga lukulukuta nga luggwamu. Ekyansi gy'alabanga kyansi naye nga ate nayo nzibu, kubanga oba akafuna embuto 4 nga zonna zikulukuta bulukulukuzi, osuubira weesiga ki? Baluwa eno Mukama atusaasire. Naye bwe maama waabwe bwe bagezaako okumugamba kyoba munnaye maama tuyambeko tulabe nga tutereera, ku maama ssente z'alina ne mukyala ewaabwe yavaayo talina budde. Abagamba talina budde, bwe baba abaana bamusala ye kaagende n'ebigenda. Mbu maama waabwe alina ssente, naye ssente z'alina zigasa ye na musajja gwafunyeko ekyo ekiseera. Mukama bannange mikwano, nsaba mutuwe ku magezi. Omwana ono akoze ati okulaba nga atereera, kubanga waŋŋamba nti n'olubuto omusajja asanze yamwebakako, embuto azifuna ziweza emyezi 3 ne givaamu. Yeesize eki? We ŋŋamba nti nno omwana atuuka ekiseera n'agwa n'atamanya biri ku nsi. Yeesize eki? We ŋŋamba nti nno omwana anyumya buli kimu kyeyakoze emisana oba ekiro oba luli n'akinyumya. Mukama atusaasire. Nasanyuka nga muwadde ku magezi. Nze nzija gye muli, manyi muntegeera, manyi mutegeera n'abantu bange. Nzija gye muli sirina kyakukola, bambi muwe ku magezi tulabe ekyokuzzaako. Naye ebbaluwa y'enzibu asaana kunoonyaako.